Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Hello. Oli ku Bit FM ne mukunja mu Ndobeso mu program Sisimuka wangambye kubireko. Ane mukunja ngasanso kuwuliriza. Kale. Bane nina ensonga zangu nyambye. Obadde weebase. Nali neebase mukwano. Mukunja ne njagala kundobeseza ku mwami wange. Omwami we yabaaki? Omwami wange? Yali anjagala. Naze simanyi. Kati waliwo omukwano gwe Pawulo. Waliwo omukwano gwe? Mukwano gwe ye Pawulo. Pawulo n'akola ki? Kati nga ntumira Pawulo. Kati oyantumiranga Pawulo ne mala nenzikiriza. Nga omanyi naawe tolina kyotamanyi oli musajja. Olina muntu mukulu. Kati nne nenzikiriza nengenda wamwami wange nentandika okubeera naye. Kale ekiseera ekyo n'afuuka mwami wange obimanyi byonna niwe sikunyonyola obimanyi. Nange ekinewunyisa byonna omwami tuba nga tutuuse mu nsonga z'okwegatta ekiro nga twebase. Wangi? Mukunja tulina kyota. Anti siwulidde. Nkugambye. Ekiro bwe tutuuka nga tugenda okwegatta ng'onaabeera n'emikulu mu nnumbuliri. Omwami abeera ng'ayagala ng'akyamuka bannange bwe tutuuka omwami ng'asitukamu. Ng'akola ki? Yasituka buliri ng'agenda mu ddiiro. Ate ng'asituka mu buliri? Kyokka nga omaze okyamuka wenna ng'owulira oyagala gakuziira. Maama ebintu ebimu tubimiremireko nyamba nti mpulidde kale mpulidde kati munange agenda mu ddiiro nendaba ng'embeera sijja kumalako nayo ntambula ne muviira n'envira ewaffe. Nodde ewammwe? Nze namuviira kubanga nze saafumbirwa kubeeramu embeera n'envira ewaffe mu kyalo. Naye kati njagala ndobeseza omwami oyo njagala kumanya ki kyeyandabako. Kiki yakulabako okubeera nga yeekyanga? Kati gwe gwani? Nze Sise. Onaayogerako naye? Nate saagala kwogera naye. Kale naye nga ye Pawulo amumanyi? Pawulo amumanyi. Kale beerako ku simu tovaako. Kuchenda mu mukaaga katonyeza 3 Bit FM ekintabuli ky'omuziki sirika sajja. Hello. Owaaye ompulira? Mpulira sebaawo. Kale oliwa? Mbadde wano wa Waswa. Oli wa Waswa? Gye wasuze? Mbadde muterereza sigino ye. Sigino yaki? Eya TV. Nze Pawulo. Wanto. Nze Pawulo. Esewo. Ontegedde? Alo. Olowooza mbadde nkutegedde muganda wange. Mulimu ki eyo? Atukola gwe kakati? Omukazi wamufuna omwagala. Kati ate ebintu byaŋŋamba sibitegeera. Sisa ŋŋamba wamuzira. Kyokka nga wali omunsaba wali omwagala. Munnange Pawulo. Nayagala okukubira ennaku ezo. Naye ng'eribadde mulina ebiseera ne ŋŋamba kati nge ebiseera okugwanjira kulabula binkunyunyolo okuva ensi mpanvu. Omukazi muntandikwa namukwana mu mpakala. Era we namukugambya nti omukoleki omunterewo. Muno nange ekyamala embiri ku mutwe nasooka ne musinkano ogwasooka. Wali sabbaala ku kkuba erigenda ewaffe. Namugamba jangu nkyalireko ndabika ewaka. Pawulo. Nkuwulira. Ne tulya bye twali awo nsingira obuli.
banna akamula okutandika bwengi nga omanyi ensonga z'abakulu nendekula mama Junior mu nsonda. Mama Junior mu nsonda? Mukazi wange yafa. Awo nakankana nituka ngambo batuufu nenduka ku mukazi nendutaasa ettaala. Mama Junior n'abula. Pawulo. Mama Junior yaleka kitawa Mama Junior n'abula n'amaanyi agaddamu negawoleki negaddema. Ate munnange nze nemba njinya ebintu ebyo n'okukankana mbanga na Pawulo. Pawulo since nali mwagala. Ndabu nenjala okugenda mu nsonga n'essise Mama Junior nga gyayawulira mu nsonga Pawulo. Mba ngenda tandika nina essise mu buliri ogenda kukola omukwano. Mama Junior omugenzi najja ne yeesimba mu nsonga Pawulo. Omugenzi yannumba n'ayimirira mu nsonda nga mukambwe. Ndewe nakiraba ekyo sse ne musiba ne muwerekera. Ese munogo na meeting ogwokubiri era mba ngenda okutandika. Mama Junior najja n'ayimirira mu nsonda n'aŋŋamba njolooza nabireka nga sibyagala. Maama n'atambula n'agenda. N'aŋŋamba kirabika nkyali mu kutya engeri omukazi yakamwendako mu bbanga etali ddene. N'ebiramu ne mu meeting era. Mama Junior ogwokusatu nengezaako yatuuka leeti banna akamala ngudo okwooko nga omanyi. Kwolwo wali otambuza? Nga maliriza nenga omanyi wano woowumuliramu. Pawulo omukazi yajja leeti nga mmaliriza bwendi mpumuddemu olukookoowo n'ayimira mu nsonga n'akaaba ng'olaba akaabalajana. N'aŋŋamba oyagala kunzita. Oyagala kunzita. Pawulo omukazi n'akaaba n'aŋŋamba Kajumba ogaddeeko makondo oyagala kunzita. Ogaddeeko makondo oyagala kunzita. Naye nga jjukira nti Pawulo omukazi abyogera liyafa dda. Pawulo nalowooza omukazi agenda kunkuba ku luno. Oluno Pawulo n'eŋŋamba ey'abakazi kansooka mbivummuzeemu n'etambulira ekumu mpunya n'amponya. Pawulo omugenzi antabukidde omukazi ajja kunzita Pawulo kampumuze mu by'abakazi muganda wange nsooke mpummulemu. Kakati olwo lwaki tomuyitanga aka? Omuzimu gufuuse omuzimu. Simanyi kiki tunaagumujjako tutya yeetaaga kusabira nnyo. Sale nekola. Ejja kola. Yenze birungi ebuwambo. Naye mukunda yange musajja asooke yeetambulyeko ogwo omuzimu agusire kuba gwamulemesa abakazi bangi. Sigadde birungi ebuwambo. Nkugambye. Kamugeme katone mutano wonna kasho. Kakati ninze muwunza nyo ndabye muganda wange oyo ajja kusooka afune omuganga amugire omuzimu ogwo mu nnyumba. Omuzimu gwasigala mu gwe gumukola ekyo. Gwe guli guzunga. Kale wogeite bukonda. Omusajja alina ekizibu naye ebintu bino byandibanga birungi ebiri nga nnyinaze. Ayinza okuba nga teyagema mu muzimu ogwo. Ekirala ayinza okuba nga yali alina omukyalo oyo nga yeyatta omukyalo ono omuto omukulu asobole okweddiza amaka. Kyova omukyalo kira mu kirooto. Omanyi mukunzaalo sonja temwewummuza. Omufuna abakazi abo abebbali bamukene bammwe ate matiibya nnyo okusinga n'omukyalo ow'ewaka. Awulira. Mwali weenoonye. Nze sirimu abo. Nze nnyo mulongo. Bannange omusajja mulwadde muyi. Gambi. Naye nga ate bambi bafubenga nnyo abantu bo baabwe nga bagenze okuteekayo obwongo okubeegobako bali baba bafudde kiba kiwedde. Buno bwafuuse bulwadde ekirwadde kigenda okujjanjabira ssente nnyingi nnyo mulongo. Mwebale. Nze kamu musayi gwa Yezu ndeno Bujumba Sesekalangala. Akati bambi ekintu ekyo bakifunidde eddagala munnange oba omuntu oyo ndowooza tebamukolera bulungi mikolo bambi. Nze nfuna omusirikale n'akikuba masasi. Ate okirabika.